Tuggussa Enssonga. Gravity chiwakoze si kirungi okutuleetera mama nga atunulanga enkima abayimbi abala balina bamama babe batunula bunyegwe mama ali mu ssente naye atunula bubi batto mujja mu mbeera embi omukazi atunula bizibu omulese mu kivulu obudde kiro omujiddeyo n'abbanja Kakono yakyali awo mu kaduukulu kana akagunda ka kooti ya fayiro ebbiri ze bakasoma za myaka ebiri wakyaliyo eza full figure simanyi nani fayiro ziri 14 zaali ku poliisi ziri 14 nanya so abavuma abantu nga mwerimbika mu bibiina NRM oba people power tekigenda bata so we balabye issue yono omwana yakwatiddwa nabamu ne batandika okuneewerera ffe twakulonda ate otandise oti sibangako muntu wadde n'ogu n'omwo omwana oyo alina fayiro ye ku bantu bye yavuma. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Gitekemu. Ola mukyala ayiya. Gitekemu. Mukyala ayiya baba mulungi. Webale kufuna mukyala ayiya. Ate nga bakuba. Omuwala musanze wano kuko. No, musanze wano wallahi. Naye mumanyi mukwano gwange ku TikTok. Musanze wano ngaze kulaba ka. Lera, ona musajja amma. Yazaala n'omwana. Ona musajja. Nsubira to recording. Wate weegaanako? Kati neegaana. Omwana bamwegaana. Ngamba omusajja oyinza okuba ng'olina omwana naye nga tolina musajja. Nina omusajja. Tosobola mugattako. Oyinza okwagaliza obulenzi luno. Naye anjagala nnyo. Onakwagala? Abadde kino. Njagala abasajja. Ama tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tuli ku nsonga za Kakono abaho ono mu nsonga ezo mwali nnyo olunaku lwayo tubadde wano mu kkooti. Ebiva byampuliddeko ebitonotono bwagenda kuddizibwayo. So amanya n'eddoboozi Frank abaho nga bulijjo president wa TikTok Uganda omulonde. So ebintu bya Kakono tuze nze followinga issues ze grafito omutuji yamukwata ne full figure ne bankubira essimu ne banzimpita nga president wabo nenzija nembeerawo omwana bamusindika ku lumandi olwaleero bamukomezaawo mu kkooti naye mu kkooti okumukomyawo wabaddewo files 2 zibadde zakatuukawo files ezo 2 ne bamusiba emyaka ebiri kati badde bakyali awo ne baleeta file endala 2 mene zi files ziri bwe zibadde za myaka 2 kitegeeza bu file badde ya mwaka full figure n'aleeta ye waliwo n'omulala aleese ye ne zibeera files 4 kati files ezo 4 kiba kitegeeza gye myaka 4
so ebintu bye weawe biyimiridde era n'ensaawa zino fayiro zino ebbiri eziza oluvannyuma okuli eya full figure n'ey'omulala gwese n'akutegeera badde tebanazisoma naye nga ziri ebbiri ezasoose mu kkooti bamusalidde emyaka ebiri ate emyaka ebiri bwagisibwa n'agimalako ayina okukomawo ku mpewo yeetondera abantu bonna kwade bagala musalira emyaka mingi ku zino fayiro ezibaddewo akomewo yeetondera abantu bonna baze nga avuma nga voola so kyekyo ekiriwo so betuwuliddeko nti babadde bamugambye nti aleete emitwalo 4 oba okunuzaayo kumusiba byo bibadde biti eyo bibadde gambolingi teri kooti esobola ogamba omuntu abadde avuma abantu nti aleete emitwalo 4 tekisoboka omulamuzi amugambye bamusibe emyaka 2 ku fayiro ezo ebbiri ezibadde zakatuukawo then endala nazo ne zijja oluvannyuma ekyesente sikiwuliddeeko era sikirinaako bukakafu ekitegeeza kati addayo yes ali kuddayo bwekityo bwekiri gwe nga pulezidenti w'aba tiktoka ebikolwa byene ebyokuvuma abantu n'okubatyobula okubayisaamu amaaso n'okubakonjereka ebigambo ebatamanyi ku mitwanda amagulu bigenda kukoma ddi ku tiktok ebintu ebyo sibyetaaga nze Frank abaana abandonda mwalimu abavumi n'abataali abavumi right now wewayingiddewo issue za Kakono bakyali bange abamu ba tiktok abandonda nga president waabwe nga baneesize nga banjagala olw'ebirungi bye mbakoledde kuba nze tebandonda nga content creator bandonda kuba najja nyamba abaana abo ne bakaddaama ne banjagala ku lwekyo ne banteekamu obwesige so bwe balabye issue y'ono omwana yakwatiddwa nabamu ne batandika okuneewerera ffe twakulonda ate otandise oti sibanze sibangako muntu wadde n'ogu n'omwo omwana oyo alina fayiro ye ku bantu bye yavuma atali Franka nze mbijjiramu wa nga president waabwe oba nga akulira tiktok oba kale nga gwe bateekamu obwesige ne bampita buli kimu ne bambuuza ekigenda maaso lwaki ogamba abaana bavuma abantu biki ne bagamba baganda bange Frank ekisooka ndi bize abaana abo nze mba meetinga nga bafunye obuzibu ne mbabeererawo mabegakawo sefuko ne 10 full figure yabasiba bwe yabasiba era ne kitukakatako ffenna twasiibanga wano Makindye nga tugamba full figure sonyiwa abaana biki nga tulaba tekisaanidde okubanga basiba abaana abo but kino ekyono omwana kiri too much awe mudde abazadde b'abantu awe mudde Bakyagulanyi awe mudde Museveni mwenyini Katikkiro wa Buganda abantu bonna abawe mudde abakyala bonna n'abawemulira kumu so ekyono omwana kiri too much teri muntu yenna yavudde nti musonyiwa omwana oba ki so ensonga z'ono omwana sizimanyiko sisobola zeetabamu bwekityo naye z'abasefuko twazingiramu tukolabe mu bigundi bingi mu gundi nyingi bwezityo nga ojja kulwanira ba tiktok kubajja mu kkomera bweki ekibali kikozesebwa ku kkooti bwe bamala omukwata nali Kasese nina project ku site yange Kasese ntwaleyo ku site oyagala kuntwala Kasese ngenda kutwalayo kubanga ennyumba egyenzimba ngizimbiramu baserebu ba tiktok n'abamawulire n'abasigadde nja kutwalayo girabe buli kimu omwana oyo nali Kasese bulafu bamala omukwata ne full figure ne bankubira nezija ku police naye statement gye nasanga ku police bali bagala kukwata nze nga bagamba nze supporting abaana abo okuvuma abantu kyekyaliwo bwe natuuka ne mbuuza Kakono sebo gyebale nti kale naje omanyi nti ye nzaani nti gwa Frank abaho president waffe ne mubuuza oyina enamba yange y'essimu nti sigiina ne mubuuza nali nkubiddeko oba waliyo meetinzeko nti nkulaba ku tiktok ne awo omwana we yanzijalako omusango naye bali bagenda kunkwata DPC Kamugira nga bali kimu ne full figure ne graffiti nga bagamba balina balina president waabwe yabawaga okuvuma abantu abawa ssente n'abagamba muvume ebiki bwe najja Kakono nabinzijako nagamba guys simulaba simufacingako face to face sina na namba ya simu ffe tuvuma abantu nga ffe nga tikyeyagalidde tukola content Kakono nanzijako bwati omusango bwekitiwe kyali ne buli muntu avuma bibye nze abaana advice jemba wano bwobuuza Sefco bagamba muleke okuvuma abantu nobona meeting Sefco mulundu gwange gwasooka yavuma Shiba Kalungi nali mwagala nnyo mbayimbi ne Eddie Kenzo abantu babiri abe nali era be bantu nali nyingide ku mbivulu byabo myaka jenena bwe yavuma Shiba Kalungi na takinga nnyo okulaba nga anoonya guy Sefco era na meetinga nengula kamera nenjimu wa wate mwina byakola yajiguza that's good yatugamba bagimubbako era kinali manyi nakuba nkatege
banange jimubuza buguza kuba tagenda na mutindo kale yo tuveyo kasanze yangamba nti bajimubbako Sefuko ne mugamba bate mwina bya kukola ne mubuza kike musobola kyesobola baterawo mukole nagamba ffe tuwe kamera tugende tuberenga tukola mikolo ebyo bichi tufune kasende tukane nenjigura nenjibawa yali Sefuko ne banne ba TikToker ne mugamba naye toda muvuma abantu ne tukikanyako bulungi sonze suwagira muntu kuvuma muntu kwandi musajja murokole nsabira wakakande sura kusapoti na muntu kuvuma TikTok yajja nga buli mwaje nyumirizamu esawa zino twala yakolo no muntu omusimanya byakomawa ngagala bagalawo TikTok mu Uganda baba biwulira kokko omwami oyo ya amita Nobati sima byagwerawa omwami oyo nasembo genda naye ku TVM nga tiri kwevuma bichi lwaki bagala bagale TikTok bichi omwami obwayita weeks no zalinga 2 nankubira simu ne meeting ne ba TikTok abamu natugamba njagala mukole kino mulemo okuwemula abantu mulemo okuvuma abantu era ne bwe bakutte omwana ono Kakono era still nobody yankubidde simu nangamba olabi nali nkugamba byebyo kati nga bwe bakutte ono omwana fena tuli basanyufu ekyo kinali njagala ku TikTok omwami oyo natulagira ekyokolera naye yatwegattako tuli naye atusupportinga mbye tukolera ne bwe bakutte oyo omwana nobody nagamba byebyo byenyine binalindwanyisa ku media abaana abo kuvora abantu n'okuvuma abantu binalinjagala bagale ko yali asinzira okugala TikTok era musanyufu nnyo n'okulaba nga oyo omwana yakwatibwa oba n'abalala bakyanonyezebwa okukwatibwa nobody yakivaamu n'atwegattako wobeeraawo nga president wa ba TikTokers n'olaba omwana avuddeyo avumye maama w'omuntu openly mu kamera kiki kisinga okugira mu bwongo kiki ekikugira mu bwongo kati njagala gamba kino SB4 nga ndi musajja mulokole nga ntya Katonda nze mama wange maze emyaka nga 65 nga aziikiddwa oyo omwana ebigambo byayogera ku mama wa Graffiti oba ebigambo byazayogera ku mama Fiina kwaba abamu singa kwabaddeko omuzadde wange azalanze Frank omwana singa nabadde nga ndi muserikale nga bano bora abatambula n'emmundu nandi munonyeza n'emutta ekyo kimu oba nemugula abayaaye ne bamukuba ne bamutuusa ku kyenjagala omuzadde w'omuntu kintu kikulu nnyo tekiwakoze si kirungi okutuwerekera mama wo ng'atunulanga enkima abayimbi abalala balina bamama baabwe batunula bunyegwe mama wali mu ssente naye atunula bubi batto mujja mu mbeera embi omukazi atunula bizibu omulese mu kivulu obudde kiro omugiddeyo nabbanda nze mama wange yafa nali kagadi na bizinesi gye naliko nali nkola mu World Food by then ne bankubira essimu nawula nga sibitega yafuna accident nakaba okumala weeks 2 mama wange ng'afudde nali mwagala nnyo so gayo ekintu kyakola okuvuma mama w'oyo omulenzi oba mama Fiina oba n'abala abaze nga voola si kirungi okuvuma si kintu kirungi tekirimbwa Katonda ate teri muntu yenna ne bweba YouTube gye twasookera njagala ofollowinga abantu abaali bavuma YouTube okuva emabega nga bavuma abantu okuva ku YouTube nga zaakajja ku Facebook esawa zino baluwa bayina kaki ba TikTok betubadde nabo kuno nga bavuma abantu sawa zino baluwa osobola vuma omuntu nakugamba nti kale omuntu bwakugamba nti kale ne bwaba nga talina kyakukoze abantu abamu balina akamwa kabi bituukirira n'osiraana bulamu bwo bwonna okuvuma abantu si kirungi omulala ayinza n'okukwata ekifaananyi kyokuba tulina ebifaananyi ku midiya abagenda mbalogo najja ekifaananyi kyo kuba balogera ku bifaananyi nakuloga obulamu bwo bwonna ne bukomeekerera kuba wamuvumye okiraba so okuvuma abantu supporting era si kirungi Iga Sharifu ali kuki Iga Sharifu esawa zino yafuna omulimu era ambassador wa omusajja omu ambassador we Saberimu neri eyo Masaka oyo waliwo YouTube muvuka yakatandika naye nena simunoonya naye namusisinkana nja kwogera muko naye yagenda n'akyaza omuntu oyo so kati nze mukyali tayina ekyasinga okunuma tayina information ku byayogera nga ate ali mu kuvumaganya ono yaloza kwalina okugira naye muvubuka gwe yakyaza omusajja oyo okunoonya si mu bubi njagala kuprovinga naye nga si bya kamera si byaki so nze Sharifu yiga nkimanyi saawa zino ambassador we Saberimu e Masaka so omulimu gwe yafuna so omuntu yali celeb star number 1 star celebrity Uganda yiga yandeeta mu media era oyinza okuyingira media
negomba yiga yaleta abo abamweyana yiga yaleta aba miki kubanza okumitinga miko munondo gwango ogusooka twali mu lockdown yasooka na meetinga nga aline Sharifu yiga alesa abantu bangi mu media so bwotakozesa media eno bulungi era okomekeza nga ofuuse ambassador wa Masabo so okuvuma abantu abagondo amitani ono gwena meetings bwino kumeza yavuddeyo wakolaka video ngamaze okwata ono Kakono n'ogamba nti abantu abamu kubaddako muri bwino kumeza yatunonyeza era twamukozeeko ko interview nga yetondera amafiina olw'okumuvuma ne yetondera nabonna bazza akosa olowooza ekyaba tiktokers bano okuvayo okuvumanga abantu ate badda ne beetonda kirina omulamwa gwe kireeta mu ggwanga nze oyo omwana bwino okumeza omanyize tusalira abantu musangwe bwino kumeza ne bwabeera full figure mulaze video buli kimu ne mumulaga olaba full figure yakyasinze okusiba abantu abavuma abantu buli kimu naye bwalabye oyo omwana ng'avudde Amriat eyo ku boda ya Uganda ne Sudan yasuza atambula bwe yalaba video gye na postinga nanonye enamba yange jjukira abantu balina enamba zange abamu n'agifuna omwana oyo yasuze nga atambula n'agamba nze neewaddeyo oba bankwate naye kange nene etonde abantu bonna benasomye yambulidde abantu babisatu ambulidde Mama Fina era ne video gye yapostinga yali yetondera Mama Fina n'ambulira kochi oba yekochani ono musajja azanye bikonde n'ayogera n'alien skin oba Kawaga oba yani n'ayogera n'alien skin ayogera abantu bangi awo so omwana oyo kyakoze kindaze nti kya bugunjufu singa yetonze nga amaze okukwatibwa awo gamba nti just yetonda anti waliwo okwetonda olwokuwola nga bagenda kukukwata nojja ne weetonda olowooza kyemuvudde nkubuuza nti olowooza kirina omulama gwe kyokukola okuvujja n'ovuma noga kasita nja kwetonda bansonyiwe kasita ffena ekirungi weetuli essimu zaffe tuziina media tugiina tuweetuli katulabe omwana ono nga bw'amaze okwetonda ne yeetondera abantu abo agenda kuddayo avume oba agenda stoppinga ffena katumutega amaaso kuba ogundi omulembe bagulongosaamu nkwata essimu eyo kati nganza ina 14 Pro Max nkwata ina app gyosettinga neteekamu enamba yo nendaba wenyini direct woli tibikyetaaga nti ngende ku police nti bantwakingira omuntu ye kati nga bwaze ne yeetonda katumulinde katumutega amaaso agenda abiddamu tagenda abiddamu nga bwabitaddemu transport we naava ebule nebweya najja mu Kampala yeetonde amalaali nyaddeyo nsuubira yinza obutakiddamu kukikola katusuubire naye katusuubire so Kakono bamaze omuzaayo ali Luzira ali kitali Kakono yakyali awo mu kaduukulu kana akagunda ka kooti ya fayiro ebbiri ze bakasoma za myaka ebiri wakyaliyo eza full figure simanyi nani fayiro ziri 14 zaali ku poliisi ziri 14 so bw'olufayiro bwebanga ya mwaka gy'emyaka 14 oba endala tebazituusiza ne baleeta zino ennya ezakatuukawo gy'emyaka ng'eno oba esatu naye nze Kakono Mukama yamanyi oba yanaavaayo oba taaveeyo oba n'amalawo banaasibwa ekibonerezo kye yamanyi naye kino ekiri bazadde be baze ku kooti teri yazzeewo naye ku poliisi wetwali teri yajjawo tewali wadde n'omu tewaliko naye kyensaba abaana bonna abali eyo abakola content nga wakuvoola abantu SB4 abantu abamu bali mu malwaliro because of TikTok ne mama wa Gulafite by the way bwe bakwata ono Kakono bamumutwalira bwe yamulaba n'azirikana kati ali mu ddwaliro kola research zo noonya Gulafite omubuuzo ti maama waruwa saawa zino ali mu ddwaliro abantu bangi business zaagwa olw'abaana ba TikTok okyaba ate ezimu baziranze ne bazitunda bw'omunyiiza be bamu abadda ne bazikuba ne zigwa pressure omuwuliza pressure fayiro eri ku poliisi naye gyali fayiro eziri ku poliisi era naye gyali anoonyezebwa avumya abantu ab'enjawulo system etereka ku poliisi balinawo room 16 nobwotuukawo bateekawo ekigambo simanyi media wa biki ebyo balina system yaabwe enoonyereza abantu abavuma abantu ku media babiina wali gojja ne bateeka wali ne bateekamu erinnya lyo batulina ffenna nga gye tuli buli kyokola bafollowinga gyebiri
atuwoja nti pressure zero pressure oba biki nga bateeka wali bakulaga buli muntu yenna gwe wali ovumye webiri ku poliisi katwayagala asobola genda ya checking mu room 16 je room gye bakwatiramu abantu abali kuvumira abantu ku media. Anyway, gwali yali ku TikTok oba ku Facebook oba ku YouTube ng'ovuma oba ng'otyobola abantu ab'enjawulo byebyo nno ebiriwo kiri eri gwe okweyongeramu okuvuma oba okukyusa mu content mungi nnyo. Tubadde n'abawo ku nsonga za Kakono ye yankubirako ko kasimu eddakaawo ng'alamukolako interview abantu bamusondere ssente asimanya nga afuna omukono omulala nemugamba okusinza ku buvidiyo bozze ng'okola akasinganza okunyiiza Katikkiro wa Buganda bana Katikkiro wa Buganda nze nali nakawuka by then nali nina contract nakawuka nalaba vidiyo eno nenkubira omwana bamuyita Despacito abeera Lugazi TikToker nakubira Despacito nemugamba Despacito ekintu kino tugenda kikola tutya kuba Despacito be bantu abaali mu bintu by'okundeekawo nga president waabwe kyana kiri e Lugazi kitegeera yes kiri awo kiranga ekyakuba yaabwe yes wanakubira Despacito manche yagamba nti Franka ebintu byonna bitunuulidde omwana ng'avuma Katikkiro oba tumunoonye temusaleko omukono ogwokubiri naye mugamba nti bwe tukikola bajja tukwata bana yavuma Katikkiro so kavidiyo ako kanyiiza nnyo era namugamba kibigambo byange nga nze ndi musajja Muganda sisobola okukukyaza ku mukutu gwange nekirala nga tonabakomekereza ntwala message eno eri abantu abali kuneewerera nafunye abantu nga babiri nga oba basatu nga bankuba ne baŋŋamba Kakono ali mu kkomera abalema bakolima ekyo kimu negamba bakolima nti nemugamba Franka sina fayiro yange ngesiba Kakono unebona tuuka ku poliisi nga bagenda kunkwata Kakono mulema ahina omukono gumu si mulema nina information omukono yabagamba omukono gw'abaakyogo mbu yafuna accident alimba so nagamba abalema bakolima biki bikinze sina fayiro yange nga nsiba Kakono bwe natuuka ku poliisi baali bagenda kunsiba Kakono nampaako obujuzi nagamba oyo guys manyi tati supporting akakuvuma abantu kati gwe bwovaayo nti abalema bakolima gwogamba omwana ono abantu bavumye temuli bakolima Katikkiro wa Buganda yabeerako olubaale za Buganda zonna ogamba ye talina maanyi gasobola mukolimira n'avaako n'omukono ogwokubiri oba maama Fiina akulira ebintu bya lubaale mu Uganda yonna ogamba ye talina maanyi gamukolimira kati ate lwaki omulema ajja n'akolimira nze Franka atavumangako muntu sikisuubira nze nzikiririza ndi mu Katonda ali mu kwegira naye asavinga ekibonerezo kye kooti yenamanya kye namusalira oba abamusibye babanamanya kye banamusalira naye nze nga nze omuntu yenna yenna atyobola naddala okutekamu maama w'omuntu yakisussaamu kaawo so tusaba omulamuzi ali mu musango gwa Kakono amwawaabidde tukibalekedde naye ge amawulire go agaliwo mukulu nga watunnyonnyodde so gwali eyo ng'oli ku TikTok oba oli ku Facebook oba ku YouTube ng'ovuma akaseera k'okwesootinga weeyongera okuvuma oba okendeezaamu tukendeeza bavubuka tunoonya ebyokukola content mungi nnyo tunoonya content mbadde mpa example ku baana bano ba Sibi ba Jose Chakara Miki bakola ne kondi concert yaabwe wale kula Bonita ne Juza balina content omulungi Miki naye ayina wano concert era tugende tumuwagire ate naye ajja kujjuza nti kola content omulungi bajja kwagalirayo ate bajja kuwagira kati TikTok tugijje mu kubyokusaagirira TikTok ezimba obulamu osobola okufunirako obugagga osobola okwagalwa abantu naye nga tuvumye tuve mu content ogw'okukola otuuka okwagala kufuluma mu nnyumba yo ng'otya n'okutya nti bannayo banandaba navumye gundi wanandaba mulimu abantu abateekata okujja mu makindye naye ku TikTok okwo kubanga banamulabira ko bajja mmusiba oba bajja mmukuba so abavubuka tuve mu content oyo tukyuse olutambi so tweyanziza
naye so omuntu alake kasese by the way azoka mpseko na kano kasese natura nendaba singa nze banzara kasese era ne wende kuzimba ennyumba eyo wenzikibwa ne mama wange yazikibwa ndi kuzimba ennyumba ndina budget yange plan y'ennyumba eri n'ebintu byengenda oteeka munda buli kimu ne compound buli kimu okutuuka nga okulanga ntuuse opening ngenda malawo 2 billion 2 billion budget gena ennyumba eyo ennyumba eyo egenda kubeera nti singa ova eno tiktoka oba youtuber oba nkola ku tv oba ndi muyimbi ogenda kubanga osulaawo bwe bucha weyongereyo mu maaso okole ekibadde kikolese mu kasese kwagamba wenveno nga nvumya omuntu nonya wakwekweka zulukireeyo ekyo tekisobola kikkiriza eri egenda kubanga wayina osulamu omuntu nga serebu ate nga muyonjo kuba egenda kubanga eri smart nnyo ba youtuber ba tiktoka abalina content wabo omulungi nga bachakala ba Miki aba tiktoka abali standard abali organized ba tiktoka abayimbi singa obanga ogenze mu Kasese district tosasula hoteli genda kwanga webakaawo byabwerere webaka entejeziri amataga jabeerawo security weri bampa security jeri ekuma kwa nateka ibintu bya sente nyingi nnyo ne bampa security jeri ekuma ennyumba eyo egenda kubanga eri standard yerabika bulungi munda nge ya buli kimu tujagala tugirambuleko enewe batutaka maka sente bebanaffe abaziwa and sons genda yoko wale ku mukwana kedi ate wegulire ku bintu ebiri mu original ate nga bakola ne delivery paka ewo ku mulyango babayita baziwa and sons bakoletera kozesa bwe na kisenge bed covers duvet covers mattress protectors bitimba bwansiri amasuuka nabende bena ebiri mu original bakwe ku simu eziri ku screen yoko tojja kubeera nga ate wejjusa gwe munange ali eyo mu nsi z'ebweru oze Canada UK US Germany abali mu diaspora gwe wenna nga oyina business oyina omulimu gwokola naye nga kasente okayingiza nga kamusobosobo osobola okuyingira ate online business nga ku screen era nga wolaba genda ku website yawe onoonyeeko oyingire online business tekikwetaagisa kubeera nga ate ogendawo okusanga ofuna office simanya nga kusaba mulimu nedda kasoba n'essimu yo oba laptop nga kuliko data ogenda bugezi bali ku website nobeera nga osakika kuliko ate business ez'enjawulo okubeera nga ate weyunira okuba nga ofuna akasente akaliwo mu budde obwo ate nga kawerako bire nga ate olisa family yo nze muzukulu wa Kabajja SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tuggussa Enssonga.